Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course najjo sinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako of course watali kwekwasa nsonga yonna anaddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform ekikulirwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwatamanyi President Robert Kyagulanyi Ssentamu ankusekeredde Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bw'oba obadde olowooza nti olw'okuba osinga Kyagulanyi emyaka n'ebbanga ly'omaze mu bufuzi omukubisaamu naye ate wetujja ku kye bayita IQ mu kuzanya politics ate His Excellency alimo abaana ba ghetto be basinga oba be bamanyiko akatini ennyo ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Mathias Mpuuga omwana wa ghetto wuuno akukoowodde akunnyonnyole ani His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'oyisaamu olugaayo yadde omusinga emyaka n'emyaka gy'omaze mu by'obufuzi naye ate ye mu kazannyo kano alimmo yadde ng'omusinga emyaka gy'ozannyidde eby'obufuzi. Waliko mu DP oluvannyuma lw'okusigala nga ekyankalanye kankomewo sooka owulire obubaka bwana mulenzi ono munnaggeeto nga kusomesa who President Robert Kyagulanyi Ssentamu is n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo ku bya Mpuuga ekyamujja mu DP neyegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Katukomewo katono nnyo tova munoonyeze Mathias Mpuuga musomese ku kye bayita Bobi Wine alabika gwazanyirako tamutegeera butegeezi. Mathias Mpuuga njagala nkusomeseko ebitono ku Kyagulanyi gwe mmanyi. Bobi Wine gwakaliro kooleese Mpuuga sike k'amaanyi mu kuyimba wabaddewo akaliro. Kakati njagala okugamba bw'oba oyagala okumanya obulungi Bobi Wine omubuuza Bebe Kulu ne Kamiri n'abayimbi abalala abazze babeerawo. Okuyimba kwe kusinga okubaamu akaliro wali. Kakati njagala okugamba Bobi Wine abadde wano Bebe Kulu ng'ali Kenya okitegedde Kamiri naye ng'ali Kenya wabula Kamiri bw'afuna tune yakomawo wano. Bw'akomawo wano waliwo omusajja oyo atayagaliza oyo ow'ekiwaatulo oyo nomanyi kye yakola eyali yadduka wano yatika engugu n'akomawo ajja akube munne wano ewaka amugye ku kintu okitegeera Kamiri agwe Bebe Kulu asigalewo. Bagenda okujja basangawo Bobi Wine wano nga naye ayokyanga abalagala n'okusinga Kamulali n'omunyango bamwerijjako naye ono yatika ebintu okujja wano. Abayimbi abalala bwe bajjanga ye yalagirangawo nti tamatidde tabaagala okitegeera Epasi bwajja ng'agamba kayimba bikyako. Good Life yajja nga y'amaanyi ng'ekuba. Kyagulanyi ye nga kyakola akwaniriza naye ng'akimanyi nti akaliro weekali wabula ng'omukulembeze ng'aba ize Mpuuga. Kyagulanyi gwe nkugamba aba ize boyera akugambirawo kakati gwe sala pulesa kati Mpuuga akako kaweddemu. Abasajja abo abanene abalala abo bayagalanga okuyimba ku bivvulu abantu bagende yayimbira obutebe ne baswalanga ng'abantu tebagenda era n'awangula byagenda okuggwa ng'abajja bagobagana okukubagana nga Kyagulanyi yakulembedde. Kati Mpuuga nakusomesa mirundi emeka nti akaliro kakwokezza. Bino mbyogera nga nseka namukubanga nkimanyi luno olutalo lwawedde dda yaluwangudde okitegedde. Abantu bakiraba lwatu Mpuuga nti akako kaweddemu kubanga tobitegeera nabitegeera kati nkusomesa bw'onaafuna obudde ddamu mbuuze nkusomesa ebirala ojja mutegeera bw'abalagala okusinga. Omunyango ogumanyi asobola embeera yonna gy'oba oggiddemu n'amaanyi g'olina gonna ye n'akozesa techniques ntono nnyo. Techniques ntono nnyo of course buli omu asobola okuba nga aziyisaamu amaaso naye wasooka ne weebuuza President Robert Kyagulanyi Ssentamu atoloka atya ku poliisi nga bamukuumidde mu maka ge ate bagenda okwekanga ng'ali mu ttawuni asimba bitooke mu makubo
ebiseera ebyo ndowooza mubijjukira bulungi nnyo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamusibira ewaka, naye ate mu rubber dub style gy'atera okukozesa okutoloka ku basirikale, bagenda okwekanga ng'ate ali mu ttawuni asimba miti, asimba rather bitooke mu makubo nga bwe twali tutegeese okwekalakaasa okwo. So kati akunnyonnyodde mu kisaawe kya music, but politically ali more intelligent okusinga nga mwe mukirowooza oba nga mukama wammwe bw'akirowooza. Okusinziira ku bbanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ly'ajojobezza Nakyemalira, amuwuliddemu kubanga teyamusuubira kuba na bwongo okuzannya byabufuzi by'azannya. Kati gwe bw'ovaayo n'oyogamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu eby'obufuzi tannaba kubanga abitegeera bulungi oba qualifyinga kufuuka mukulembeze wa ggwanga lyattu erya Uganda, nkusekeredde. Simanyi oba bakwasa mu Museveni osobola okubaako n'engeri yonna gy'omuyuyayuyamu nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akikola.